Kkooti ya Buganda Road yabadde ekubirizibwa omulamuzi Ronald Kayizi egobye okusaba kwa Ibrahim Musana ono yeeyita Pressure 24/7 eyakwatibwa ku bigambibwa nti yakkakkana ku bakungu ab'enjawulo n'abavvoola nga bano kwe kuli Pulezidenti afuga kuno Yoweri Kaguta Museveni kw'ossa ne Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri wamu n'abalala ng'ono yali asinziiranga ku mukutu gw'omugattabantu ogwa TikTok. Mu lutuula lwa kkooti olwasooka Pressure yasaayo okusaba kwe nga ayagala yeeyimirirwe asobole okuwoza ng'ava bweru era nga yaleeta n'abamweyimirira babiri okuli Brenda Nambozo wamu ne Ssembatya Ibrahim. Wabula oludda oluwaabi mu musango guno olukulembeddwa mu munnamateeka Richard Birivumbuka luwakanyizza okweyimirirwa kwa Musana nga bagamba nti Musana talina kifo kyankalakkalira waawangaalira ng'ate n'abazze okumweyimirira nabo tebamanyiddwa wa gye basangibwa oba gye bawangaalira. Only way the public interest can be protected is by keeping the applicant in custody until the matter is complete. Verification, it was found out that Ssembatya Ibrahim is no longer resident. Is no longer a resident of the area, which appears in his introduction letter. Birivumbuka ayongeddeko nti okusinziira ku musango oguvunaanibwa Musana ono kituufu abeere mu kkomera olw'ensonga z'ebyokwerinda bye kuba abantu be yavvoola bakulu nnyo ekiyinza okuviirako bannayuganda okuva mu mbeera ne bamutuusaako obulabe. He can attack very important persons in this country that even his life and actually being in custody is for his own benefit. Being in custody is for his own benefit. In fact, if I were him, I wouldn't even mention the word application for bail. Wabula kino kiwakanyiziddwa bannamateeka ba Musana nga bagamba nti kino kigendererwamu kukuumira muntu waabwe mu kkomera. Oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi, omulamuzi Ronald Kayizi awadde ensala ye era n'agoba okusaba kwa Musana okw'okweyimirirwa ng'ono naye akitadde ku kuba nti Musana talina kifo kyankalakkalira waawangaalira nga n'abaleeteddwa okumweyimirira bwe gutyo bwe guli. That the residence of the applicant is not clear. The charge sheet has his residence as Kawuka Mukono, and when the charges were read to him, he never denied this particular fact. Later introducing him came from Church Zone in Najanankumbi, whose chairperson OC1 assists disowned the said accused person as case said that not a resident of the area. There is also another letter from Kakoli Nibudaka where they allege that he stayed with Maza during holidays. All substantial sureties cannot be released on bail. If court did so, it would assume a risk as stated in the case of Francis Onebe versus Uganda, which was cited above. I'm not ready to assume this risk for the reasons stated above, and for those reasons I do reject the bail application and further remand the accused the 26th of March 2024 when the case shall come up for mention. Oluvannyuma lw'olutuula lwa kkooti twogeddeko n'abantu abamu abeetabye mu lutuula luno okuva mu Bwakabaka bwa Buganda era ne basanyukira ensala ya kkooti. Ffe bangi abavuddeyo ne bagezaako okuyisa olugaayu mu Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka omulembe guno yagukwasa abavubuka. Ffe ejje eryo ezibizi era njagala kukunga abavubuka bonna Wankobaza Mbogo, BYC, Kabaka Munyango, Banga bonna okubeera obulindala nga Namulondo erumbiddwa. Ku nsonga Ssemasonga 5 okulwanirira n'okutaasa Namulondo. Nolwaleero akabonero kano abavubuka mukalaze bulungi nnyo nga beeyiye ku kkooti okuva ku makya ssaawa emu kkooti nejjula ne babeerwa kkooti ne bajjula. N'olwekyo ife tetuli ku pressure yekka naye n'abo bonna bakola ki abavvoola. Tumanyi waliyo abakiri emabega. N'olwekyo nkakasa era tutegeeza abantu bonna tetujja kukkiriza muntu yenna avvoola Namulondo. Anania Nsereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.